abaana balina ebibinja biri determined okukola buli kimu. Owulira waliwo do it or die. Ezo omuntu zedi ebibinja do it or die. Eyo okikola oba okufa oba okukosa obulamu bwo. Tekiba kitegeeza oba kulabye ng'olina esimu ennungi oba laptop ennungi bo ne bagyagala. You either surrender or they finish you. Balina emitima emikakanyavu nnyo, naye kiki ekigenda okutuyamba abaana bano emitima gino gigonde nti tulina okubakomyawo mu kanisa. Bayibuli egamba nti kuza omwana w'omukuliza mu kanisa nti ne bwakula ajjukira nti maama yankuliza ki mu kanisa. Mu kanisa ebyokuyiga biba bingi. Nze nina ebintu bye sisobola kukola lwa nsonga nasoma amateeka 10. Omwana oyo bw'anajja mu kanisa ne bamugamba among the 10 commandments mulimu commandment egamba don't fornicate. Naye mukimanyi nti amateeka 10 aga Bayibuli gakwatagana ne laws ezifuga amawanga agasinga. Nti bwe twogera mu fornication tulaba abaana baffe kiki kye tugenda okubatangira. Tubatangira okubeera involved mu misango gya defilement oba abaana abo okubeera defiled. Kyomwana muno omugamba nti buli bwoneetaba mu bikolwa ebyekintu ekikulu kino ne kino kigenda kutuukako. Najja ne mu kanisa nti ogenda kubanga olina etteeka ekkulu ly'omenye mu mateeka 10 agafuga omukyala oba omwana omuwala omukristaayo oba omwana omulenzi omukristaayo. Buli wabeera ng'alina okukemebwa kwagenda ogendamu ajja kutuula wansi alowooze nti waliwo etteeka erigamba nti tokola ki don't fornicate. Oluganda sometimes ebigambo erimu biyinza okunema nebyogera mu Lungereza, naye ngezaako okubeera Omuganda. In the line of our roles and responsibility ewaka mu kanisa ne mu ggwanga. Katonda bw'abanga akuwadde ng'alina wakusukulumiza n'akutuusa mu kifo ekiri somewhere either in the church oba mu ggwanga, ate teweerabira waka kubanga ate egaali ezo zeenyogerako nti ebimu nze ku byentunuulira ezirese abaana baffe okubanga bali involved nnyo tetubawadde budde. Katonda bwe yampa omukisa nenfuna omulimu gwa poliisi saagala kumanya bigenda maaso waka. Obwongo bwange bwonna ebirowoozo byonna birina okulowooza ku mirimu gya poliisi. Neneerabira abaana ab'enzadde nti nina obuvunaanyizibwa obw'okubaguluminga. At the end of the day ntera nnyo bwe mba njogera n'abakyala abasirikale bagamba nti bw'oba otuuka okuritayali ng'abaana be wazaala bonna bakusaba abantu oli bagamba ki? So once in a while kiba kitegeeza nti olina okulaba nti we balance the 3. Tubalansiko obuweereza bwa waka, obw'ekkanisa n'obw'eggwanga. Tuleme mizaani ereme okubalansingira let it be a win-win game. Nti baako bw'ogamba nti obudde bwange obumu ngenda kubusharinga bweti nti nina okufunangako akadde buli wiiki ntuuleko wansi njogere n'abaana bange
nti bwe mbanga ndi mukyala mu poliisi oba muzadde mu poliisi oba musawo oba musomesa gwe obanga mbeekyo togitwala nga kalukya nti nze nkeera mu makya ndi musomesa negenda mu ssomero gyensomesa ngenda saawa emu kubanga baisaawa 2 lesonzi zange ziba zitandika we buli lunaku olina okomawo ewaka saawa 11 kati kaluki ekyo kyegenda okuleeta nti olina omuntu bwolekera abaana ewaka n'abaana bennyini booleka ewaka abaana abo bagenda kukwata tayimuyo nti bw'abanga alina kyonna kyayagala okukola amanyi nti kyonna kyenjagala vulugu bwenjagala okukola nina okumukolera with specific time maama oba abazadde nga tebaliiwo kiba kitegeeza letas tutandike okukola abrupt checkups ewaka ezo abrupt checkups zituyambako okuzuula ebintu ebimu byetubadde tetumanyi ebigenda maaso ewaka nga tetuliiwo abakozi bano tubawaddeko okutulugunya abaana baffe kubanga bakwata tayimuteeko zaffe ziri fixed afande akeera mu makya n'agenda ku poliisi oluusi katonda bw'aba tamukwatiddeeko ayinza n'okudda okunaga olukola ki oluddako abaana agenda kubakola buli kimu kyakola ki bw'oddayo ewaka buli kimu okirekabwako olaba abaana tebayimpruving abaana abakanya kuseewo abaana abakanya kola ki okitegeera naye nti tugezeeko okubalansinga obudde obutabanguko mu maka simanyi oba kino oba kivaawa nti buli twagala nnyo okwekwasa nti lwabaddewo kintu kyonna mu shift burdens to one another ebiseera ebisinga bwe tuba twogeraku obutabanguko mu maka abakyala ffe tugamba abaami be bakoze eki be babuleese naye ffe ate abatuula mu ofiisi zino tulina ebirala bye tuzudde ebitali byanjawulo bamaama ebiseera ebisinga bwe tubeera mu public madamu Siima bw'abeera ku mulimu oba mu ofiisi abantu bamulabira mu ttulubanga byanjawulo maama bw'abeera mu kanisa oba muweereza mu kanisa obanga mukristaayo mu kanisa ekifaananyi kyabalaga kirala naye mwaddayo ewaka omwami ne bwajja n'ambuulira n'abakyala mu church n'amugamba this is what I'm going through mwena temusobola kukidagamba oli kisajjasajja you are torturing those men omwami n'omutotalinga n'atuuka ku extent egamba naye banange mukama kyekino ekirabo kyewampa n'abuuza Katonda ebibuuzo byonna nebigwayo oluusi abamu bw'abanga Katonda tamuwadde amaanyi n'ekisa weesanga nga agamba nze okufuna emirembe kanfune bwegenda okwewogoma kati fe ababadde eno banaabakyala mu kanisa fe abatuula mu ezo ofiisi ezituukibwamu ensonga bwezityo bwajja mwana gwe tusooka okusalira omusango nze ndabye incidents nyingi omwami omu yajja nga mukyala amuyidde amazzi ng'amwokyeza omugongo bwe yajja ku poliisi yagamba njagala osi ate nze neegendereza nnyo omuntu ajja n'agamba njagala osi ebiseera ebisinga aba ayine ekintu ekyekisifu kyabulira tasobola kusharinga n'abuli omu ne bwe mba nga ndi wona nziruka misinde so bwe najja n'agamba afande nina ekizibu nfunye ekizibu n'annyonnyola sitole yonna n'agamba wandifuddeyo okulaga ekintuuseeko osobola okutegeera obuzito bwakyo ne mugamba tewali buzibu n'agamba ogenda kumusonyiwa n'ajja masaati ng'omugongo gwonna bwakoze eki mukyala yeeteekateeka n'afumba amazzi ge bulungi n'agamuyiira njagala kubuulira ebyo ebikolwa bwe bityo naye bano abantu betutulugunya
naawe olinayo omwannyogo, olinayo omwana omulenzi gw'ozadde. Bayibuli egamba kyosiga kyokola ki? Kyogenda okukungula. Naawe lowoozaamu akaseera akamu yadde olina omwana wa mwaka gumu zowanga omulenzi wa myaka 7. Lowoozaamu olunaku olumu ng'omwana omulenzi oyo ali mikono gy'omukyala naye n'amukola ekintu bwekityo. Ate maama wange ononsonyiwa abakyala ab'omu kanisa oba abantu ab'omu kanisa bo bawulira ddala nga kivve nga kiweebuula ekkanisa okuloopa ensonga bwezityo ku poliisi. Kati kiba kitegeeza nti ate eitha omukyala oba omwami omukristaayo ye ate agenda kutulugizibwa nnyo. Nze nali complainant. Ebiseera ebisinga nze bwefuna information bwetyo nti omuntu oba omwana akabasanyiziddwa nga abazadde tebafuddeeyo oba omuntu yenna bwekikakatako, nze ssemateeka anzikiriza okomplaininga. Nzijukira omu ku ba defense lawyers yambuuza gwe interest ki gy'olina mu musango guno. Ne mugamba yimirirawo ku lw'eggwanga. Omwana yali wa myaka 12 ng'omuntu eyamukabasanya yali brother in-law ow'omukyala mu family gye yali afumbiddwamu. But to me, nze kyenakola, I know that girl yafuna justice. So bwe bw'oba tusobola kujja ne weeteeka ku front line n'ofuna information bwekyo, jangu ku police. Ffe tulina engeri gye tusobola okkihandolinga when we have not exposed you. Njagala kuwulira mu family eyo tewali muntu yenna yali ku front line. Nze yali ku front line w'omusango ogwo. N'entuukira ddala mu High Court Kampala n'engenda n'entestifyinga n'empaayo obujulizi. So tugenda kuba protectinga naye temuleka abaana bwe batyo okusigala nga tebafunye bwenkanya. Omwana n'azaala omwana temwagala oluusi afunye n'olubuto ne mumugamba toyogeranga nti olubuto olwo lwali omwana waani. Kakati bw'oyagala omuwala oyo akuze omwana oyo ddala nga tamugambye kitaawe tume yaligiddawa. Omwana ayina emyaka gy'agenda otuuka katandika okumubuuza ani taata. Abamu tubafoosiza okukola abortions. Ne mumukwata mpaka ne mumutwala mu ddwaliro olubuto ne mumugyamu. Naye nziramu nenvunyukiza nti kyosiga kyokola ki? Kyokungula. Bw'ogwo omusaayi ogwo gw'oli mu kufulumya gw'otamanyi tolowooza nti gwo gugendera awo. Tubayirize okubeera abaana ab'obuvunaanyizibwa nti bwe mumala okusaba ewaka ekiro nga mugenda akwebaka, omwana muyigirize nti bw'oba ogenda kwebaka oluggi olusiba oba ebinisa okola ki? Tufunye incidents nyingi naye ffe nga tulaba waliwo obulagajjavu. Bwe mutudde wansi ne mumala okusaba after prayers mwatambula butambuzi. Be bakozi bano ba anti b'abaana baffe betuleka ewaka. Kati oyo ekimukakatako era ebiseera ebimu bw'abanga wabaddewo incidents bwezityo babazze ne bayingira mu nnyumba ne batwala ebintu. Ebiseera ebisinga mutugamba omukozi kola ki? Genda n'omukozi. Naye nga mu nnyumba taata yabaddemu, maama yasuzeemu, mwabaddemu n'omwana omukulu ow'emyaka 2. Naye lwakuba nti omukozi ono ye bwe yafuuka bwe bamuleetanga mukozi wa waka ye alina okukola buli kimu. Kati kino bwe mwanga temwasibyewo nnyumba ng'oluusi yabadde akooye naye ng'omuntu ne yeerabira nti oluggi lubadde terunaba kusiibwa n'atambula n'agenda mu ddini. Wabeerawo ekintu bwe kityo mutugamba oyo gwe tuba tukola ki?
mwena mwabaddemu kulwaki muba mwagala omukozi oyo yekka gwe tuba tutwala. Nze mbadde mbasaba abaana bano tutandike okubayigiriza obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa tekitegeeza mwana mwayigiriza okwoza engoye kokka n'okufumba emmere n'ebirala. Security kintu kikulu. Omwana ono muyigirize nti kikukakatako okubeera oba okukuuma obulamu bwo. Gwogenda okutuuza omwana omugambe nti buli bw'otambula amatumbi budde ekiro kiyisa bingi. Gwogenda gamba omwana omuwala nti buli bw'obeera ng'ozungazunga biki by'ogenda okusinkana ogenda kugwa mu buzibu. Omwana gw'otayagala kuyigiriza nti munnange ennyumba eyo bw'oba ogenda kwebaka okisiba bw'osuubidde ye bw'anaagenda awalala ng'avudde emikono gyo agenda kikola. Kati kambabuulire nze bagambye ndi osi waawe wa UCU amanyi batayikuumya abasajja abasinga obugagga mu kitundu ekyo bonna agenda kuba nga abamanyi. Bakyagambwako gavumenti egenda kukola ki? Gavumenti yaboonoona. Gavumenti teyonoonangako omwana wo. Bwe kuba kwonoona gavumenti yeboonoona naffe twandibadde boonoonefu. Nammwe mwandibadde ki? Muli boonoonefu. Mwe kyemugamba omwakulya tewaliwo gavumenti. Kati ani ayonoona munne? Nze ngambako abazadde ffe abali mu kwonoona si gavumenti. Ffe gavumenti tewali gavumenti ndala. Gwe omwana muleke ayenjerenga nga bw'oyagala nti oyagala yeeyagala. Naye ojjukira nti olunaku olumu ogenda kisasulira. Mwali mulabyeko nga mu incidents za mu justice waba kuba abantu abo bonna bakaba bayita maama. Siwulira nga yayita taata. Ayita ki? Olowooza lwaki bayita maama? Eyina oluusi yejjusa bw'obanga maama bwemugamba ye n'alemerako n'akola ebyekisiru n'agaana okukyuka oba nga tewakola mulimu gw'okola ki? Bikweri ebibiri kubeerako kimu. Naye bwe maama bw'oba wakola paati yo omwana ye n'agaana okutambulira mu makubo ge wamulaga ne Katonda abamujulizi. Katonda tagenda kusalira musango. Nze ndabyeku incidents ezimu ne komishoni eyira n'egamba mu butuufu bafande abazadde abo bakoze ekisoboka kyonna naye omwana ye ng'omwana yakoze eki? Yagaana okutereera. Saagala mukitwale nti munange nti temuli mukola paati yammwe. You are doing your best. Oba mwabali mu kukola buli ekisoboka musigale nga mukikola. Ekyawandiikibwa kitugambye nti tetukoowanga okola ki? Okola obulungi. So ababadde tukola obulungi tweyongere nga tukola bulungi. Abamu mukuziza olere muyina abazzukulu temukoowa ne mugamba ffe twamala okuza abaana tetwagala kumanya. Ate abaledda mumanyi okwonoona obwana bwaffe obuzzukulu nga tubawo. Ffe mwalinga mutukambulira nga mutubutula emiggo ne mutukuba ebbi ne mutukambuwa ebbi. Ffe bwe tuzaala obwana bwaffe ne tubaleetera. Ate kati mubeeramu bulala ekisa mubeera na kingi temubutereeza bulungi nga ffe omwakola ki? Mbadde nsaba nkome wano mpite komanda munnange Community Officer obanze owa polisi n'omuntu wa bulijjo. Nze ntula wano mukono abamanyi wano mu CPS ku Kayembe wenduula. Nsanyuse nnyo nange okubeera mu kifo kino. Leadership ya church yebaza maama Bishop naye tukwebaza obwokubanga obuddewo tuwuliriza. Abakyala abali wano n'abaami bagambye tucelebratinga olunaku lwammwe olwa Mary Magdalena. Nange negasanyuse nnyo okubanga sobodde okucelebratinga nammwe. Abantu badde eddakiika 3
nzegenda kukozesa eddakiika 3 dakiika 3 1 2 3 yes so that tubawa chance mubuuza ebibuuzo kubanga ensonga lwaki tuli nammwe esooka yakubanga mwagala famire zammwe mwagale nnyo famire zammwe mwagale nnyo Katonda mubeere bakozi bintu bisatu ebinaakubeerako and also have discipline beera n'empisa kubanga olina kintu kyogenda kukola succeeding nga tolina mpisa abaana bantu betwogeddeko omukulu ono bayogeddeko bino ebintu tebabiyigira nti babiyigira ebyo that is where they got these things from either naffe abazadde tuliko akabuuza soka wekubemu tooki senga nva mu nsi mwana ki gwe ngenda oleka oba baana kibendese bendekedde eggwanga si kirungi kulaga feesi nnungi ng'emabega gy'ova si walungi because ojja kubeera mu kyaki oweereza kyaki omwana wo ali anywanjagala omwana wo is a prostitute oli mukwoza nga weyanika muki mu ddagala so abaana mubaleete mu kyaki nga wayogedde abaana raising bulungi have time for your family abamu muli divided muvudde mu famire zammwe oliwo nga as an individual. Let me tell you, you can't walk a long distance alone. You need a group. If you want to walk a long distance, you need others. Oboyagala olugendo lukuzibuwalire, walk alone. Olugendo olugenda kumenya. So don't temuva ku family zammwe. Bane mikwano gye tufuna along the way. Yes, kaseera ne family first. Emikwano gya kaseera kigenda kujja kigende. Naye omwana wo, omwami wo, mukyala wo, taata wo, maama wo, they'll always be there for you. Naye bw'ona alowooza mu nsi wadde Alpha and Omega, you are lying. You need those people. So tusanyuse nnyo okuwa akasisa kano okwogerako nammwe. Kansabe nkume wano.